kibagamba. Era nagamba MC Cats bajja mugoba ku stage. Mujjukira njogera ebintu temubitwala serious. Nabagamba nze nalokerawo okulwanisa alien. Nembagamba nti mwenna abalwanisa alien skin. Nabibagamba wano. You don't take me serious. Cats namuga bajja kukasuka ku stage. Cats namuga bajja mukuba ebinnyo babijjemu. Nabaga tusobola kulwanisa muntu insigwe yagala. Nabaga tusobola kulwanisa muntu nga abantu bamwagala. Alien skin ajabba kozesa ensobi. Nze nengerera wala. I'm highly intelligent. Nabagamba mwe ba MC Cats mugenda funa ebizibu. Tosobola kubanga oli MC. Ate ngo kati kyoyagala ogamba nti abateeka sente mu bivvulu basobola okulondako ku alien skin ne Cats. Era bajja kulonda alien kubanga yaleeta sente. Kati Cats nammwe mwenna mukitegeeri. Tosobola kulwanisa muntu aliko favor. Cats bajja kukasuka. Cats oli mulwadde. Sirimu yakumalayo dda Cats. Lwaki towumula, lwaki tova mu ntalo n'abantu? Ne Cats ojja kukozesa abantu ensobi omuntu akasuka ku stage okaliraawo. Bulandi ogitta. Cats kati Cats todda ku stage ze batakuyiseeko. Nagamba Cats ojja kufiira mu firimu eno. Tosobola kulwanisa alien skin right now kubanga yakola sente. Nze nabivaamu. Nabagamba nakibagamba wano mu video zange. Nembagamba tolwanisa alien skin ng'olina ky'ofiirwa. Alien skin yeetaaga abantu who have nothing to lose. Naye kati oli presenter stage tebakuyise. Kaka soyinza okusanga babadde tebakuyise. Abantu baagala alien skin. Gwa oli awo banyumiza bibuzi. Why don't they slow yawe? Era DJ Nimurodi yakutunu gwa Nimurodi bamukasuka. Bwobanga ogula olutalo ku bannansi. Waliwo omuntu gogulako olutalo. Ng'ogula ku lutalo ku bannansi gye bayita Uganda. Toba na mirembe. Cats yaggula olutalo ku muntu omukyamu. Oyo mwana alien skin nze kye mutyako siti alien ng'omuntu. Naye abamugoberera. Omanyi tosobola okugula olutalo ku muntu omu naye ng'ogudde olutalo ku bantu 5,000. Nze Junior bwe neekyusa ne neefuula manya there is danger ahead. Yesukola nko kintu kya busiru. Nabagamba twalwanisa alien skin nga tetupimye. Those are the repercussions. Era Cats weebaze Katonda nti bakasuse bulungi. Omulala kasuka n'okala. Oli obayingirira alien skin yaddako kyekabadde kikuleeta. Lwaki tewaze bifo alien wandizenga amaze okuyimba ebbugumo lingi hit up. Abantu basasudde sente ze balaba omuyimbi Cats ekyadde kikwogezanga member of parliament kyeki. Abantu bakoowa. Ne lwaki temutulako ewammwe Cats? Emyaka gyejo gibawuubidde akatambala. Exit the industry. Your masters no more. Cats omukanyuga ku stage kikulaga generation kati mpya. Cats waliwo yatuuka nga mu butuufu toyinza mukasuka ku stage kati bamukasuka. What does it show you? Temwa investinga. You have failed to invest. Cats gawa biwumula. This is now time. Ba MC Cats mbadde mu industry emyaka 2 start exiting the industry. Osegeera. Abantu kati abaliwo bapya temukkiriza mazima. Alien skin yaliwo. Ate ajja kujja n'ababe. Nga nammwe entalo z'ababebekulu ba Bobi Wine we zaabaleeta. N'alien skin naye ajja ne bapulizenta babe. Emyaka 2 social media ekyuse kati. Aboogera ensonga balala. Politics yali wabukusiba masuuti ne mutula mu tokosho. Leero abaana boogera ku byobufuzi nga balya miyembe mu buti. Politics tekyaliko mbuyambala essuuti simanyi olabike simanya image. Leero bannansi babyekwatiramu ye revolution Bobi Wine yaleeta. Buli omu munnabyabufuzi atunda engoye munnabyabufuzi, atunda amayuni munnabyabufuzi. Everyone is now a politician. Kati Cats ekyo kibayigirize. Nakugamba tuve mu lutalo olwo mwatubazisa bubi. Naye ng'ekyo kasuka muganda wange MC Cats kyo kinnuma naye nabagamba
Nemba gamba buli avumya alien skin ojja kisasulira. Nga alien skin takutte nako. That's what they call public. Public kasite kuli jekitinga. Nze tamale tumya public jedda. Nti abantu kati bali kuki nange jenzira. Nze sirwana na muyaga. Alien skin is a storm. Va mukubo. Muleka yimbe yalikaja kukakana. Alien skin alinga mata. Bwe gabimba totekayo face gajja kocha. Alien skin alinga buji we butokota debali. Kati atokota. Omanyi katsi ebintu ebyo bye mwerimbika mumbu mbusibanyanze katsi banankwatako bandabe kati bakasuse gwanga teryatambudde. Okay, you were thrown away. But parliament yagaddewo. Mwina self importance ye baleetedde obuzibu. Okoze ndi muli bakitalo. Alien skin yadda ku stage okutta omuzindaalo oyasama. Wabadde obagamba biki kati byotatugamba ng'emyaka 2. Gwe DJ Maso omulabawo. Ono mukwano gwo Roger wamulabyewo. Kasi tujeko olugezigezi. So kasi debali. You are sick oyina ebizibu. Vamba yaga. Ebyogende eri mu Serena. Jojo ya testing 1 2 ismem sikas aba Serena be bakutegeera. Bano basasudde sente zaabwe bazze kulaba ainaka kayimba aliyeni akamuletera nsaba busabi nkube pate mama nsaba busabi nkube pate akakayimba aliyeni kajjana basaba bakuba omuziki okutte microphone. So mugana nge musikati waliwo entalo z'olwana. Defeat is not a weakness. Okuwangula si bunafu retreat. Nze kigamba nnyo abantu tolemera ku kintu. Nze nakuba alien skin siri muddira mu week 2 waba teyagwa nze yali omusiru. Abantu abamu kiyige. Defeat is not a weakness. Kiriza n'Amerika ekola ensobi teyandigeze mu Afghanistan. Even superpowers make mistakes. What about people? So kati ekyo kituyigiriza abali mu media nti bwe tuba tuddamu okulumba omuyimbi, let us have facts. Kwali eni skin twali bakyamu, we were defeated. Era nina TV gye manyi nnyiniyo yaganye ba presenter okuddamu okwogera kwali eni. Akitegedde kubirako mukama engalo ez'amaanyi. So n'olwekyo my brother cats, being defeated is not a weakness. Those are the repercussions. Bw'owangulwa olutalo kati abantu adde bakwagala. Era nga mukola nights ne mujjuza ku katsirongi sibanya wa ku fame. Cats, you were a brand but you made the mistake. Bakuyingiza mu lutalo olutali lulwo. Nze nendulaba nendi treatinga nze Junior nebuusa. Manya nti ono w'amaanyi nenzire ebbali. So ebyo nga nina program gye nakoze ne Kaye Wisdom. Wisdom Kaye mukwano gwange. Naye nze bakwano bange tebafuga mutwe gwange. Abantu balina ekizibu oba mukwano gwe ayagala afuga omutwe gwe ogwange. Guno omutwe gwange teri agufuga. Nabadde ku program emu ne Kaye Wisdom nayagala okumpisaamu amaaso. Kyesitakkirizangako. Nze tewali muntu gwembeera ku show nayagala okummanyira. Awo mukwano guggwawo. If I respect you, return the respect to me. But when I'm making my submissions and you want to show me that you nerote osige ekifaananyi mu batulaba nti omanyi nnyo okusinga nze, I can't accept that. That's a lie. And that's no. Nze abatwambuza Junior lwaki wayombye ne Wisdom. Nze Junior am very quiet. Kutokosho zembeerako. Era boddayo n'olaba nze programs. One, nina information, I'm very informed. I do analysis. So, bwembeera ne program ne Wisdom Kaye ebiseera ebisinga nsirika. Not because nti buli kyayogera kiba kituufu, but as an intellectual I choose to keep quiet. But I cannot allow any person to come on a TV show bye mukola
otudde n'omuntu otandika okumumanyira omubuuza ebibuuzo bino wamanga gwe ebyo byayogera bifu. I did say that for you. You can't be on the panel, then you start telling the other person to be bifu. You can't be the judge. Wisdom, you can't be the judge. You can't be the moderator in the same show. I can't accept that. Era wisdom etwa tugenda kuba mikwano, never do that again. Nze kyazijeko waya wavumye taata wange. Mbusibanya musibaya yene bebe kulu bekomba amataku. That's what you said. Manye wisdom oyogera nnyo naye tewewuliriza. You talk a lot but you don't listen. And that's a bad character of any talker. Bw'oyogera nnyo sooka olowooze by'ogenda okwogera. Nze what annoyed me in that show, actually twadde twogera ku bebe kulu. So Kaye ya pretendinze nga amanye nnyo bebe kulu, the way he does. Yefuula nnyo amanye abantu, gundi mumanyi, manyi maama we. Okumanya maama w'omuntu tekikufuula nti oba omumanyi. Bakiyita familiarization, kamanyiro. Nze, nyende wajja nosale, besiba abajjano ne babagobawo. Nobody needs that. Don't tell us. Buli omu agende wajja nosale. You don't have to tell us even what you converse. Let omutwe gwo ku toko show, talk your things as Wisdom Kaye. But don't include the names. We all go to big offices. But kati bibakwatirako wa. Kati bwezia nebaga nabadde watu njeno bibakwatirako wa. Of course some conversations are personal. So I got annoyed for the first time. Era netondera abafani banga. I'm not always like that. Mbera nnyo composed nga ndi ku program ezo. I disagree ne Kaye yabadde asuse wakoma. Kasita yayogedde ekyo siba yataatawo sibanya ne bebe kulu siba beekomba biki the way he does, because mumanyi when you defeat him intellectually atandika kuvuma. I can't accept that. I cannot. I'm a firebrand. Okusirika sibu enough. Segera. And you can choose to be my friend or not. Nze segula mikwano. After all, tewali muntu wanombo mukwano gwangampa. You see, is a junior, I live in isolation. Era nakigamba dana abayimbi. Nze teri muyimbi. By the way, abayimbi benalinda byeko physically. Musicians, nga namulabako physically, they are only 4. Chameleon, Eddie Kenzo, Spice Diana, ne Shiba. Abalala sibalabangako. Mpozi ne Bruno K. Tosa na believing I have never met others. And I don't wish to meet them. Katiba Ampechi. Nze siriyisima. Mbu, sibanya babo munyonyo, sibanya baba nowa. I can't. Bebe Kulu yajja ku graduation yange ng'omugenyi omukulu. I know Bebe Kulu is like a father to me. Era bwe musanga tunyumya. Because Bebe Kulu are real. Ajja kugamba ekintu nga bwe kiri. Neze sola genda ku birthday ya Bebe Kulu. Kati nyendeyo ngani. Nze sigenda ku mikolo gye batampiseeko. If you don't invite me, I can't be there. Nze mpagira nnyo Shiba. Bakola show wandabayo. Me son of Mirundi. Mbunkwata omuzindaalo. Hello, testing 1, 2. Kubino bye bakola ne Cindy. I'm past that level now. Bw'oba oyagala bannayuganda bakumanyire. Be everywhere. Be everywhere. Ye ntandikwa. Kandi nze Kaye namubuzaamu ebibuuzo byabadde bitono. Namugambye ovuma Bebe Kulu. Ate ku pate ye wabadde okolayo ki? N'atabuka. Nemugamba Kaye ovuma alien skin yakola ki? Tewali. He didn't answer the questions. Yatandise kungamba Junior sigenda kuddamu kola naawe show. Don't do them with me. What do I lose? Nsula wo. Sa Wisdom Roza ne mukazi wo gwe. Man, nze siri bali be mumanyira. So aba Mr. Bean. Nze I work. I'm a peer of the minister. You don't come to lecture me. Eh? That you not do program with me. And what do I lose? Don't come back. Don't come back, idiot. You think nze ndi buno obuvubuka bwammwe. Nze everybody knows if you want to deal with me, you respect me, I'll respect you. Where there's no respect, we can't be friends. Nze I have lost friends, Neko mokunyirira. When I look at these boys, you know nothing.
You pretend to know, then you want to lecture me. Go manyegwe. Do you know what I know? You don't even know quarter of what is in my head. So how can you give me what to say? Namugati bebe cool. Bwaba kumibwa military police. Chiba chitegeza commander wa military ye yagamwa. Because okay, the army, the commander has to know. Omuntu atasola separating UPDF and the military. UPDF and military police are two different entities. Much as it is in the army, wasabako subset. Counterintelligence police, CID police. It is police, but in different sectors. That's what I was telling him. But I know him. You see, when you open war with illiterates, they can't get what you are saying. Counterintelligence police, not different division. Until you take Kolabirala. CID Kolabira, but all is police. So I got and the military are two different things. And the military police and UPDF, much as you see the army. But the problem we have, and I'll never buy that, let me tell you, Wisdom Kaye ngabwe wagambi. Togena kudamu kola program nange tokola. I'll never do any program with you. Okay, let us see who will lose. After abusing my father, katatanga badomu vumirachi. That's what annoyed me. Eh? Mbosiba ya tatao, walabe komba mazine matako ne bebe kuru. You said that. Because you talk a lot, you can't even listen to yourself. That you are the victim. Nze tebanza nyisa wisdom. If you think you can play around with the sandies, noba manyira noba vuma, that will be the last time you are talking about my father in your stupid conversations. Fetulia kubo shares. We don't eat family yangete. We are professionals. Ninabaganda bange baloya ba doctor. Toba nabanko ku social media. In fact, in my entire family nzali ku social media. So don't put us in your loose talks. And then you pretend you are the victim because you are afraid to answer questions. Next time mubanga wisdom ojoku debating, come prepared with facts. Ovuma bebe kuru ate wabade kupate. Kati wade teagala nchogereko. Being your friend, it doesn't make me to defend your choices. Boba wasaze wobubi. No gena kupati ya bebe kuru. Atengo muvuma atenga we muke project. Top full a sacrificial lamp. Ntize yacho gede konze mubi. That is hypocrisy. Obobuli bwangu. You can't play hypocrisy on me. I'm a brand, my brother. If you don't want to talk to me, katoba don't patch. If you want to work with me, work with me. If you don't want to go away. You see now on middle ground. She's a comba bantu matako. Mbwe, please, be with me. Go away. So what will I lose? I'm telling you, the son of Mirundi, grandson of Yohana Mirundi, just say, Guya. Useless. Ategwe saimo wodamo kupita pita na abantu nga bantambi amaza vuma tata wange. Then you pretend that now mbonyize nnyo. Don't be a hypocrite. If you chose to go to Bebe Kuru's birthday, live up to it. Was your choice. Zerede by the way njogera ko na bwogezi nti na ewa Bebe Kuru ka Bebe Kuru. Anyway, let me keep quiet. I don't want to involve other people, Chintu Chibi. So, those who are worried that me lose nothing. Say that if I make one. Say Guyansi. So, no, Rachel, I never did anything wrong, by the way. I just asked him wisdom, alien skin, yakolachi, nemoboza wisdom. Natandiko kuyomba ngabwa akola ngabwa manyira abalala hizo manyira nza junior tosobola. You can't undermine me. Even more powerful people have tried it, it has refused. You cannot undermine me. And you got one scratched. I will scratch you. I use everything on my disposal. Bekuwa kukunamira nkukunamira. We have fought wars with generals. And you bring these young kids here. I'm a different person, by the way. Atande so kupito mwana. Am I your kid wisdom?
Kwakaba you wera bisiza nnyo. Everybody began to make comments. Everybody was like, but you guy, you come to a panel, you don't want to answer questions. Zabitu byange sibya kulekana. Era ze munda bakusho. Nsirika nende ko muntu na yogera. I wait for my time. Yogera china yogera chino. So I'm sorry that I got annoyed. I got angry for the first time actually. Nanze nsirika wamma omundagamba sibayaze ne mutabani wa genocide. Of course, waliwo omuntu ebintu yayogera. No, obaso se kirowooza nga akyogera. Okay. Kati kubizibu byonna genocide byayina. Nagwe okulaba genocide okimanyi gwe. Okiyita kyangu. Do you know how busy he is? Zena kalaba genocide Mirundi Jnr. Do you know getting an appointment with him? No, mutraveri. Sibayaze. Chimu bibiri. Genocide. Man, you can't put that nonsense where I am. Bitobi yogera nganga ndikusho nawe. Muyogendo bigambe bali bakabata. Sibaya ba Mr. Bean. When Technocrat Jr. is on the show. Don't bring that nonsense. Shani nabaganda bange ba maje. Who cares? Whether you have Amudi brothers. What about people who have fathers that are genos? So tetubagamba ko. Man, waliwo ebibozi byesagala. Ebibozi bisatu. Wemba wendi tobyogererawo. Ekisooka nine mundu. If you have a gun, so what? I'm stayed in a bar. You come to no letter violence. I put you where you belong. The tombulira buli ebya kisiru. Ebyokubiri sibaya mbu mbuzedaba genocide. Okay, you meet the general. Everybody meets him. He's a good man. Why do you use his name? Into your stupid loose talk. I nanyeze money, including my father. Wobonjagaza obuzibu. Talk about my dad when I'm around. Nachibagamba da. Nze Wisdom siri bano bafulu figa bomanyira. Basendi. Bomanyira novuma. Sendi yakubuza ekintu kimu Wisdom okolawa. You refuse to answer the question watandika muvuma. And yourself an intellectual. Omuntu, I have been loyal to you, Wisdom. I have supported you. That's how you treat me in public. Hekwanjo gedde ku Bebekulu. Bebekulu manye coach. What do you know about him? Okay. Wisdom, do you think Bebekulu loves you? Ngomala okumuvumecha n'omusanga ne mwogera. Bebekulu yagobe yekolera. Omwana wa struggle mu Uganda. And then the no people bakulaba ngoli naye. You think people are stupid. Don't next time Wisdom. But what tuli ku toko show. Don't undermine me. Ndekanjo gere ebintu byange. Obabifu the public will tell me, not you. But you want to control the debate. You know nothing. A person in the form I'm around otandikezo lying. Shine nabaganda bange maje. Simanya katize byo bingamba Junior. Can you tell me that stuff? So I got angry. And I don't think we shall ever even be friends again. If you can undermine me. If you can undermine me, Wisdom. Adoro zanja sirika nga bulijjo bwenkola. Because me I keep quiet. I look at these boys nga njogere ebyandese n'entambula n'ennyira. Goza lwaki ze tondaba ku ma TV. Do you see me on TV? Say, basagala nsoka buuza producer ani gwe nyendo debatinga naye. Segera. So that's how kono nabudde. So Wisdom Kaye gwe wabyeyogeredde. Mbute tugenda kuddamu kola show. Yes, there will be no show. Yongerako na kino, you'll never see me again. Don't even call me.